Mukama yeebazibwe bwa mikwano, mwasibye mutya? Kansubire nti muli bulungi. Munnange Ramadhan Karimu anti kyaweddeko ekisiibo, kati mbaagaliza Idi ennungi. Kati kanjogere ku kyandeese. Waliwo abantu abamu abambuuza mu nviiri zange nkozesa ki, mu nviiri zange nteekamu ki. Bamikwano nga bwe nabagamba nti nno enviiri zaffe tezeetaaga kubeera ng'oteekamu stitchwa like one week, one month, okitegeera. So enviiri oba olina okuzireka n'esooka ne zibaamu growth. Bw'ogenda oziteekamu stitchwa egenda ejja zijja obulungi nga ziri fine. Ate ku obwo obuntu obuto obusembayo, oba olina omuntu nga bwe mbagambawo, oba olina omuntu kale nga si ggwe kuba gwe tosobola kulabayo, soomuwa nabusala ku makansi, okitegeera, obusimbayo. Kati kangambe nti nga buno bwennyini obuba bukola ki, obuba busembayo, okitegeera, obusembayo, naye oba okwatako katono ku katono. So kati tugenda kwogera njagala kwogera ku bintu, ku bantu abambuuza enviiri zo oteekamu ki, enviiri zo ozikola otya. Bamikwano ngenda abalaga oyiro gye nkozesa, bagambe n'ebintu bye nkozesa mu nviiri. Bw'obiteekamu leero tolowooza nti enviiri zigenda kola ki, zigenda kulirawo, no. Oba olina okumeekinga sure nti oteekamu nga bw'okola ki, nga bw'ogumiikiriza. So tulinawo nno coconut oil, ano mulaba pure coconut oil, kansule nti kavuddeyo bulungi. Tulinawo ame oil, tulinawo ne coconut oil, vanilla oil. Ebyo by'ebintu ebimu oilo zenteeka mu nviiri ng'otaddeko. Kano ono oilo omuteekamu ng'enviiri omaze ozikola, omaze okukozesa hot comb, straightener like that. So n'oteekako n'oteekamu. So kanyiriza enviiri. Mukwano gwali no ku kyeyo bw'oba okafunye oba osobola okagula. Kalinga mu 30 dirham, emitwalo ng'esatu oba etaano, okitegeera. So bamikwano ababuuza enviiri zo oteekamu ki. Nkozesa obutungulu nga mbugase ne jinja, amazzi ago ne ngateekamu. Nkozesa carrots, engeri gy'osobola okukolamu carrot y'emirundi ebiri. Osobola okukwata carrot n'omukola kwako kakata, n'oteekamu ono coconut oil mu kakebe. Kiba kyetaagisa vidiyo naye naafunye time njagikola. N'oteeka mu kakebe bw'oti, n'ofuna essepiiki n'oboyiringa amazzi ago. Bw'egambala okuboyiringa, ekintu kiringa giraasi nga kiriko akasaani kakangambe nti ng'ekicupa naye nga kya giraasi nga si pulastika. Teekamu ono coconut oil, teekamu carrot yo. Kati carrot waba akoma wano ne coconut oil alina okukoma awo. So alina okusukakokko nga bw'oba ofumba obumonde nti amazzi gakola ki, gasukako. So kati ne carrot naye bw'oba otaddemu bw'ati n'akoma wano, olina okuteekamu ne oil ng'akoma wano. So si carrot kusinga oil, kitegeera. So olina okuba medium nga oil asingako. Bw'omala n'osengejja oyo gundi esooka, paati esooka. Then paati y'okubiri osobola okukwata olive oil n'omuteekako ku frying pan nga tanaba kukyamuka, n'oleeta carrot n'oteekamu. Bwe biba nga biyiddemukko n'osengejja, biba bya njawulo. So ebyo nabyo n'oteeka ki, n'oteeka mu nviiri. N'okwata carrot, eyo vidiyo weeri, carrot, olive oil ne avocado. Sooka osoteesote oyiro. Sooka osoteesote oyiro oyo, I mean avocado oyo, omusotaasote. Bw'omala omusotaasota, funa olive oil, frying pan, teekako olive oil, osookamu carrot. So avocado nejja luvannyuma. Mukitegeera. So ne yogurt, ebyomu bimanyi, si ekyo kuba bye nasooka awo mu vidiyo awo. Yogurt, olive oil, eggi. Bw'oba tolina olive oil osobola okukwata avocado n'ogatta n'eggi
n'oteeka mu nviiri, olive oil n'oteeka mu nviiri. So enviiri tuba tulina okuziwa ebiriisa. Enviiri bw'otaziwa ebiriisa mukwano ziba tezigenda kukola ki? Ziba tezigenda kunyirira era ziba tezijja kukula. Enviiri bw'otazifaako ziba tezigenda kukola ki? Ziba tezigenda kukula. Kati ngamba kubiza mbagamba nti mukwano nga tuna subscribe nga please subscribe. Engeri tusobola okumanya engeri tusobola okufaako enviiri zaffe. Enviiri bw'otazifaako tezijja kukola naddala ffe abali ku kyeyo kubanga okuuma zinaabamu ne shampo. So tuba tulina okuziwa ebiriisa. Bw'oba tofunye no oyiro osobola okufuna coconut oil naddala. Coconut oil ono okitegeera just kano oba omaze okukola hot comb straightener just ng'omaliriza oteekamu so kanyiriza enviiri n'otambula okitegeera. So please like, comment. So mbadde nziramu abantu abambuuza mu nviiri zo oteekamu ki, mu nviiri zo okozesaamu ki, okitegeera. So please subscribe. Tunaddamu mu vidiyo endala. Bye bye. Thank you.